Jatango moya tuse yewabera wenjawulo Jatango moya tuse yewabera wenjawulo moya tuse. Hallelujah, hallelujah. Luganda mukama yebazibwe mbaniriza ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Manya neddobozi enzo mumbejja wa Yesu NKSM. Ngamebaza mukama kulolunaku olwaleero nga tugenda mu Bible reading yaffe. Mukama bampera omukisa era abanjagalire omupya akatwegattako nkwaniriza n'obuyinza bwa mukama waffe Yesu Kristo nga nkusaba n'obwembeefu olikinge, okomentinge, osubscribinge. Mukama ajja kukola obulungi kyoteerabira okufuna obutuuze okona ku notification bell so that ofuna obutuuze. Yes, so olunaku olwaleero nga tugenda mu Bible reading yaffe mbagaliza olunaku olulungi. Leka tujunge wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Taata kabaka ssebo tukukoowoola nga tusoma Baibuli yaffe eno. Mukama Taata, leka ebigambo bye tubiyige tufunemu ekyokuyiga mu linnya lya Yesu Kristo. Twala obufuzi, twala amatendo, muffe tetusobola era ffe tetulina adda amaanyi. Tusasire tunaze n'omusaayi gwo ekigambo kyo kisobola okutukolamu omulimu. Leka tutambule nga bajjajjaffe batambula nga tuyita mu kigambo kyo. Leka tukutegeere Mukama Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale omwoyo omutukuvu, weebale Taata nti otuuse. Omwoyo wa Mukama kulembera mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Era amen. Essula ya 37. Bezaleri n'akola essanduuko ey'omuti gwa sita. Obuwanvu bwayo bwali emikono 2 n'ekitundu, n'obugazi bwayo omukono 1 n'ekitundu, n'obugulumivu bwayo omukono 1 n'ekitundu. N'agibikako zaabu ennungi munda ne kungulu, n'agikolera engule eya zaabu okwetooloola. N'agifumbira empeta 4 eza zaabu mu magulu gaayo 4, empeta 2 ku lubiriizi lwayo olumu, n'empeta 2 ku lubiriizi lwayo olwokubiri. N'akola emisituliro egy'omuti gwa siita, n'agibikako zaabu. N'ayingiza emisituliro mu mpeta ku mbiriizi ez'essanduuko okusitula essanduuko. N'akola entebe ey'okusaasira eya zaabu ennungi, obuwanvu bwayo emikono 2 n'ekitundu, n'obugazi bwayo omukono 1 n'ekitundu. N'akola bakerubi 2 aba zaabu, yabakola n'eyaweesebwa ku nsonda 2 ez'entebe ey'okusaasira. Kerubi omu ku nsonda eyo ne kerubi omu ku nsonda eyo. Yakola bakerubi mu kitundu eky'entebe ey'okusaasira ku nsonda zaayo 2. Ne bakerubi baagolola ebiwawaatiro byabwe waggulu nga bayanjaaza ku ntebe ey'okusaasira ebiwawaatiro byabwe nga balabagana amaaso gaabwe. Amaaso g'abakerubi baatunuulira entebe ey'okusaasira. N'akola emmeeza ey'omuti gwa sita, obuwanvu bwayo emikono 2, n'obugazi bwayo omukono 1, n'obugulumivu bwayo omukono 1 n'ekitundu. N'agibikako zaabu ennungi, n'agikolako engule eya zaabu okwetooloola. N'agikolako olukugiro olw'oluta okwetooloola. N'alukolera olukugiro lwayo engule eya zaabu okwetooloola. N'agifumbira empeta 4 eza zaabu, n'ateeka empeta ku nsonda 4 eziri ku magulu gaayo 4. Kumpi n'olukugiro we zaali empeta, ebifo eby'emisituliro gisitulenga emmeeza. N'akola emisituliro egy'omuti gwa sita, n'agibikako zaabu okusitulanga emmeeza. N'akola ebintu ebyabeeranga ku mmeeza, ensowaani zaayo, n'ebijiiko byayo, n'ebibya byayo, n'ensuwa zaayo, okufuka nabyo ne zaabu ennungi. N'akola ekikondo ekya zaabu ennungi. Yakola ekikondo n'eyaweesebwa, entobo yaakyo, n'omukonda gwakyo, ebikompe byakyo, n'emitwe gyakyo, n'ebimuli byakyo byali bya zaabu emu nakyo. Era amatabi 6 gaava mu mbiriizi zaakyo. Amatabi 3 ag'ekikondo gaava ku lubiriizi lwakyo olumu, n'amatabi 3 ag'ekikondo gaava ku lubiriizi lwakyo olwokubiri. Ebikompe 3 ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi limu, omutwe n'ekimuli, n'ebikompe 3 ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi eryokubiri, omutwe n'ekimuli. Bwe kityo mu matabi 6
agava ku kikondo. Ne mu kikondo mwalimu ebikompe 4 ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa, emitwe gyabyo n'ebimuli byabyo. N'omutwe gwali wansi w'amatabi 2 aga zaabu emu nagwo, n'omutwe wansi w'amatabi 2 aga zaabu emu nagwo, n'omutwe wansi w'amatabi 2 aga zaabu emu nagwo, mu matabi 6 agakivaako. Emitwe gyabyo n'amatabi gaabyo byali bya zaabu emu nakyo. Kyonna kyali mulimu muweese ogumu ogwa zaabu ennungi. N'akola ebyetabaaza byakyo 7 ne makansi waakyo n'essowaani zaakyo ez'ebisiriiza ne zaabu ennungi. Yakikola n'ettalanta eya zaabu ennungi n'ebintu byakyo byonna. N'akola ekyoto eky'okwoterezangako obubaane eky'omuti gwa sita. Obuwanvu bwakyo bwali mukono n'obugazi bwakyo mukono okwenkanankana enjuuyi zonna, n'obugulumivu bwakyo bwali emikono 2. Amayembe gaakyo gaali ga muti gumu nakyo. N'akibikkako zaabu ennungi waggulu waakyo n'enjuuyi zaakyo okwetooloola n'amayembe gaakyo. N'akikolako engule eya zaabu okwetooloola. N'akikolako empeta 2 eza zaabu wansi w'engule yaakyo mu mbiriizi zaakyo zombi, ku njuuyi zaakyo zombi, okuba ebifo eby'emisituliro okukisitulirangako. N'akola emisituliro n'omuti gwa siita n'agibikkako zaabu. N'akola amafuta amatukuvu ag'okufukangako n'obubaane obulongoofu obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu ng'amagezi ag'omukozi w'omugavu bwe gali. Essula eya 38. N'akola ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo eky'omuti gwa sita. Obuwanvu bwakyo bwali emikono 5 n'obugazi bwakyo emikono 5 okwenkanankana enjuuyi zonna, n'obugulumivu bwakyo emikono 3. N'akola amayembe gaakyo ku nsonda zaakyo 4. Amayembe gaakyo gaali ga mulimu gumu nakyo. N'akibikkako ekikomo. N'akola ebintu byonna eby'ekyoto, entamu n'ebijiiko n'ebibya n'ebyokukwasa ennyama n'emmumbiro. Ebintu byakyo byonna yabikola n'eri bikomo. N'akikolera ekyoto ekitindiro eky'ekikomo ekirukibwa wansi w'omuziziko ogukyetooloola wansi, n'akituusa wakati mu bugulumivu obw'ekyoto. N'afumbira empeta 4 ensonda 4 ez'ekitindiro eky'ekikomo okuba ebifo eby'emisituliro. N'akola emisituliro egy'omuti gwa sita n'agibikkako ebikomo. N'ayingiza emisituliro mu mpeta ez'oku mbiriizi ez'ekyoto okukisitulirangako. Yakikola n'embaawo nga kirina ebbanga munda. N'akola ekyokunaabirangamu eky'ekikomo, n'entobo yaakyo eya kikomo, n'endabirwamu ez'abakazi abaaweerezanga ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. N'akola oluggya. Ebyatimbibwa eby'oluggya eby'oluuyi olw'obukiiko obwa ddyo, obukiiko obwa ddyo byali bya bafuta ennungi erangiddwa emikono 10. Empagi zaabyo zaali 20, n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwasa eby'empagi n'emiziziko gyazo byali bya ffeeza. N'eby'oluuyi olw'obukiiko obwa kkono emikono 10, empagi zaabyo 20, n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwasa eby'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. N'ebyatimbibwa eby'oluuyi olw'ebugwanjuba bya mikono 5, empagi zaabyo 10, n'ebinnya byazo 10. Ebikwasa eby'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. N'eby'oluuyi olw'ebuvanjuba ku buvanjuba emikono 5. Ebyatimbibwa eby'oku luuyi olumu oluliko omulyango byali bya mikono 15, empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. N'oluuyi olulala bwe lutyo, eruuyi n'eruuyi ku mulyango ogw'oluggya waaliwo ebyatimbibwa eby'emikono 15, empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. Ebyatimbibwa byonna eby'oluggya eby'enjuuyi zonna byali bya bafuta ennungi erangiddwa, n'ebinnya eby'empagi byali bya bikomo. Ebikwasa eby'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza, n'emitwe gyazo gyabikibwako ffeeza. N'empagi zonna ez'oluggya zaateekebwako emiziziko gya ffeeza. N'akatimba ak'oluggi olw'oluggya kaali mulimu gwa mudaliza,
kakaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi erangiddwa. N'obuwanvu bwako bwali emikono 2, n'obugulumivu mu bugazi bwako bwali emikono 5, okwenkanankana n'ebyatimbibwa eby'oluggya. N'empagi zaabyo zaali 4, n'ebinnya byazo 4 eby'ebikomo, ebikwaso byazo bya ffeeza n'eby'obukubikka ku mitwe gyazo, n'emiziziko gyazo bya ffeeza. N'enninga zonna ez'eweema n'ez'oluggi okwetooloola byali bya bikomo. Guno gwe muwendo ogw'ebintu eby'eweema, y'eweema ey'obujulirwa nga bwe byabalibwa nga Musa bwe yalagira, olw'okuweereza kw'Abaleevi mu mukono gwa Isamaali omwana wa Alooni kabona, ne Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'ekika kya Yuda, ye yakola byonna Mukama bye yalagira Musa. Era wamu naye waaliwo Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'ekika kya Ddaani, omusazi w'amayinja era omukozi ow'amagezi era omudaliza wa kaniki, n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi. Zaabu yonna gye baakoze omulimu mu mulimu gwonna ogw'awatukuvu, ye zaabu ey'ekiweebwayo yali talanta 29 ne sekeri 730 nga sekeri ey'awatukuvu bw'eri. Ne ffeeza ezaabo abaabalibwa ab'ekibiina yali talanta 10 ne sekeri 1,775 nga sekeri ey'awatukuvu bw'eri. Buli muntu peka emu ky'ekitundu kya sekeri nga sekeri ey'awatukuvu bw'eri. Buli muntu eyayita okugenda mu abo abaabaliddwa abaakamala emyaka 2 oba kusukkawo, abantu obusiriivu 6,355. Ne talanta 10 eza ffeeza zaali za kufumba ebinnya eby'awatukuvu n'ebinnya eby'ejjigi. Ebinnya 10 byava mu talanta 10, buli kinnya talanta. Ne sekeri 1,775 n'azikoza ebikwaso eby'empagi, n'abika ku mitwe gyazo, n'azikolako emiziziko. N'ebikomo eby'ekiweebwayo byali talanta 7 ne sekeri 24,000. Nabyo n'abikoza ebinnya eby'oluggi olw'eweema ey'okusisinkaniramu, n'ekyoto eky'ekikomo, n'ekitindiro kyakyo eky'ekikomo, n'ebintu byonna eby'ekyoto, n'ebinnya eby'oluggya okwetooloola, n'ebinnya eby'oluggya olw'oluggya, n'enninga zonna ez'eweema, n'enninga zonna ez'oluggya okwetooloola. Essula ya 39. Ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne babikoze ebyambalo ebyalangibwa obulungi eby'okuweererezanga mu watukuvu, ne Mukama nga bwe yalagira Musa. N'akola ekkanzu eya zaabu ne kaniki n'olugoye olwafuta ennungi ne bagifuula ebibiki omulimu ogutibwa. N'olukoba olwalangibwa n'amagezi olwagiriko lwali lwa lugoye lwalwo, n'olugoye nga Mukama bwe yalagingizibwa mu mannya g'abaana ba Isirayiri bwe gaali. N'agateeka ku by'okubyanzu okuli abaana ba Isirayiri. N'akola ekyomukifu ekkanzu ne bafuta ekifuba bata n'obugazi bwakyo oluta nga kifunyiddwamu, ne bakiteekamu ennyiriri mayinja ne kabumu n'olunyiiro ne alimabu ne ero geetooloozebwa zaabu bwe gaatonebwa. Amannya g'abaana ba Isirayiri ng'amannya ga muntu ng'ekola ku ky'omukifuba zaabu ennungi, zaabu ez'ekyomukifuba. Ne bateeka emikuufu gy'ogwa zaabu enta zombi fuba n'embi egirangibwa ku byoku, ne bakola ez'ekyomukifuba ku mabbali gaakyo agali munda zaabu, ne baza byombi aso olulukibwa n'amagezi ekkanzu ku lukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi, era ekyomukifuba kireme okusumululwanga ku kkanzu nga Mukama bwe yalagira Musa. N'akola omunagiro ogw'omu kkanzu gwa mulimu ogulangibwa gwa kaniki gwonna, n'ekituli eky'omunagiro wakati mu gwo ng'ekituli eky'ekizibawo eky'ekyuma, nga guliko olukugiro okwetooloola ekituli kyagwo guleme okuyozibwa. Ne bakola ku birenge eby'omunagiro amakomamawanga aga kaniki n'ag'effulungu n'ag'olumyufu n'aga bafuta erangiddwa. Ne bakola endege eza zaabu ennungi, ne bateeka endege
wakati w'amakomamawanga ku birenge by'omunagiro okwetooloola wakati w'amakomamawanga. Endege n'ekkomamawanga, endege n'ekkomamawanga ku birenge by'omunagiro okwetooloola okuweererezangamu nga Mukama bwe yalagira Musa. Ne bakolera Alooni ebizibawo ebya bafuta ennungi eby'omulimu ogulangibwa n'abaana be, n'ekirembe ekya bafuta ennungi, n'enkuufiira ennungi eza bafuta ennungi, ne seruwale eza bafuta ennungi erangiddwa, n'olukoba olwa bafuta ennungi erangiddwa, ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu, omulimu ogw'omudaliza nga Mukama bwe yalagira Musa. Ne bakola akapande ak'okungula entukuvu aka zaabu ennungi, ne bakawandiikako ebigambo ng'ebiwandiikibwa ku kabonero nti omutukuvu eri Mukama. Ne bakasibako akagoye aka kaniki okukasiba ku kiremba waggulu nga Mukama bwe yalagira Musa. Bwe gutyo omulimu gwonna ogw'ennyumba ey'eweema ey'okusisinkaniramu ne guggwa, era abaana ba Isirayiri baakolanga byonna Mukama bye yalagira Musa bwe baakola bwe batyo. Ne bagireetera Musa ennyumba, eweema n'ebintu byayo byonna, ebikwaso byayo, n'embaawo zaayo, n'emiti gyayo, n'empagi zaayo, n'ebinnya byayo, n'ekyokubikkako eky'amaliba g'endiga eza sseddume amannyike amamyufu, n'ekyokubikkako eky'amaliba g'eŋŋonge, n'eggigi eryawulamu, essanduuko ey'obujulirwa n'emisituliro gyayo, n'entebe ey'okusaasira, emmeeza n'ebintu byayo byonna, n'emigaati egy'okulaga, ekikondo ekirongoofu, ebyettabaaza byakyo by'ebyettabaaza eby'okulongoosebwanga, n'ebintu byakyo byonna, n'amafuta ag'ettabaaza, n'ekyoto ekya zaabu, n'amafuta ag'okufukangako, n'obubaane obuwoomerevu, n'akatimba ak'oluggi olw'eweema, ekyoto eky'ekikomo n'ekitindiro kyakyo eky'ekikomo, emisituliro gyakyo n'ebintu byakyo byonna, ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, ebyokutimba eby'oluggya, empagi zaalwo n'ebinnya byalwo, n'akatimba ak'oluggi olw'oluggya, emigwa gyalwo n'enninga zaalwo, n'ebintu byonna eby'okuweereza okw'omu nnyumba, ebyeweema ey'okusisinkaniramu, ebyambalo ebyakolebwa obulungi eby'okuweererezangamu watukuvu, n'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo eby'abaana be okuweererezangamu mu bwakabona. Nga byonna Mukama bye yalagira Musa, bwe batyo abaana ba Isirayiri bwe baakola omulimu gwonna. Musa n'alaba omulimu gwonna, era laba baali nga bagumaze. Nga Mukama bwe yalagira, bwe batyo bwe baali bagukoledde ddala. Musa n'abasabira omukisa. Yesu, Yesu, Yesu. Essula ya 40. Mukama n'agamba Musa nti, olunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye olisimba ennyumba ey'eweema ey'okusisinkaniramu, era oligiteekamu essanduuko ey'obujulirwa, era olitimba eggigi ku ssanduuko, era oliyingiza emmeeza, n'oteekateeka ebintu ebigiriko, n'oyingiza ekikondo, n'okoleza ettabaaza zaakyo, era oliteeka ekyoto ekya zaabu eky'okwoterezangako obubaane mu maaso g'essanduuko ey'obujulirwa, n'oteekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema, era oliteeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango ogw'ennyumba y'eweema ey'okusisinkaniramu, era oliteeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusisinkaniramu n'ekyoto, n'okifukamu amazzi, era olisimba oluggya okwetooloola, n'otimba akatimba ak'oluggi olw'oluggya, era olitwala amafuta ag'okufukangako n'ofuka ku weema ne ku byonna ebirimu, n'ogitukuza n'ebintu byayo byonna, era eribeera entukuvu. Era oligafukako ku kyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo n'ebintu byakyo byonna, n'otukuza ekyoto, n'ekyoto kiribeera kitukuvu nnyo, era oligafukako kinaabirwamu n'entobo yaakyo, n'okitukuza. Era olireeta Alooni n'abaana be ku mulyango ogw'eweema ey'okusisinkaniramu, n'obanaaza n'amazzi, era oliyambaza Alooni ebyambalo ebitukuvu, n'omufukako amafuta, n'omutukuza ampeereze mu bwakabona, era olireeta
n'aleeta abaana be n'obambaza ebizibawo n'obafukako amafuta nga bw'ofuse ku kitaabwe bampeereze mu bwakabona. Era bwe balifukibwako amafuta kiribabeerera obwakabona obutalibavaako mu mirembe gyabwe gyonna. Musa n'akola bw'atyo nga byonna Mukama bye yamulagira bwe yakola bw'atyo. Awo olwatuuka mwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka ogwokubiri, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, eweema n'esimbibwa. Musa n'asimba eweema, n'ateekawo ebinnya byayo, n'ayimiriza embaawo zaayo, n'ayingiza emiti gyayo, n'awangiza empagi zaayo. N'atimba eweema ku nnyumba, n'agiteekako kungulu eky'okubikka weema nga Mukama bwe yalagira Musa. N'atwala obujulirwa n'abuteeka mu ssanduuko, n'assa emisituliro ku ssanduuko, n'ateeka entebe ey'okusaasira kungulu ku ssanduuko, n'ayingiza ssanduuko mu weema. N'atimba eggigi eryawulamu, n'akisa essanduuko ey'obujulirwa nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka emmeeza mu weema ey'okusinkanirangamu ku luuyi olw'eweema olw'obukiika obwa kkono ebweru w'eggigi. N'agiteekateekako emigaati mu maaso ga Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekikondo mu weema ey'okusinkanirangamu mu maaso g'emmeeza ku luuyi olw'eweema olw'obukiika obwa ddyo. N'akoleeza ettabaaza mu maaso ga Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekyoto ekya zaabu mu weema ey'okusinkanirangamu mu maaso g'eggigi. N'akyoterezaako obubaane obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema. N'ateeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo ku mulyango gw'ennyumba ey'eweema ey'okusinkanirangamu. N'akiwaako ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusinkanirangamu n'ekyoto, n'akifukamu amazzi okunaabiramu. Musa ne Alooni n'abaana be ne bakinaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe bwe baayingiranga mu weema ey'okusinkanirangamu, era bwe baasembereranga ekyoto baanaabanga nga Mukama bwe yalagira Musa. N'asimba oluggi okwetooloola eweema n'ekyoto, n'atimba akatimba ak'oluggi olw'oluggya. Bw'atyo Musa n'amala omulimu. Ekire ne kiryoka kibika ku weema ey'okusinkanirangamu, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. Musa n'atayinza kuyingira mu weema ey'okusinkanirangamu kubanga ekire kyagituulako, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. Era ekire bwe kyaggyibwanga ku weema, abaana ba Isirayiri ne batambulanga mu lugendo lwabwe lwonna. Naye ekire bwe kitaggyibwangako ne batatambulanga okutuusa ku lunaku bwe kyaggyibwangako, kubanga ekire kya Mukama kyabeeranga ku weema emisana, n'ekiro ne mubangamu omuliro mu maaso g'ennyumba ya Isirayiri yonna mu lugendo lwabwe lwonna. Yes, hallelujah. Mbakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Nsaba Mukama abankolera obulungi, nsaba Mukama abampeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mwenna abanneegaseeko omupya teweerabira kusubscribinga, kulikinga, commentinga mu linnya lya Yesu Kristo, wamu n'okusharinga omukadde waffe owa buli lunaku Yesu, kusharinga tukwaniriza mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yes, mbagala nnyo nenga Yesu Kristo yasinga okutwagala. Mbagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Shalom, 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 shalom. Empologoma ya Yuda, fuga Yesu tata, fuga Jesus reigns.